Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl DJ Tina Babe 256 and I'm back with another video. As video mulikiria man. Ola kutoka title yo mutwe. Kutoka video yo. Kutoka video ba title ya video checho. Tugenda kwatwogera. Whether now Yiga oluwalabu gwe bendiko tugenda kuba twogera ku bintu bya mu nyumba kitegeera bya mu nyumba naye oba tuna subscribinga nyamba subscribinga or like go commenting osana okumbula video kizo oyagala okudako okulaba nga nkola nga tumaliriza eno or like nga notekawo comment ngenda kuba mbegera mu Luganda nga mbidda mu Luwalabu wetegeka okuyiga tusiibule tugenda kwogera ku byamungi byokka ku bebe wabwe tulina byokyoliagaza okitegeera posi tugenda sookera ku wabweru kuba oyinza otwalayo kasasiro tutandikire kasasiro yennyini ali wabweru kasasiro bamuyita zubara kati eri wabweru bayitayo balala eno yo ne bayitayo mu kisaakaate bwe bati ne bayitayo hoshi bamitegeera mu kisaakaate munda hoshi wabweru w'ekisaakaate balala balina ekyokubiri ennyumba ekyakusatu kuba natandikidde wabweru ekyokusatu ennyumba mu Luganda bed sebuliri bagiyita bed mu Luwalabu tusimbula ndowooza ekisenge mu Luwalabu ekisenge mu Luganda mu Luwalabu bakiyita kolfa ategeera mani kolfa Luwalabu kisenge Luganda store bagiyita store eyokumutegeera store kitegeera kuba naffe tuyita store tukyogere mu Luganda mu studa tukyogere mu Luwalabu mu studa kitegeera mani kyekirala awo kiyungu ekiyungu bakiyita ekiyungu mu Luganda mu Luwalabu bakiyita madbag nizo kyogera obwire kiwaba madbag mu Luwalabu mu Luganda kiyungu tugeze ku ki toilet rawo tugiyita wakatoyi mu Luganda mu Luwalabu tugiyita hamamu oba kinabyo bakikubabiri wamu hamamu byonna otwalirawo tweyongeddeyo ku ddiiro eddiiro tuliyita ki ddiiro mu Luwalabu ne tuliyita saala oba otegeera mani saala azini saala kyekirala awo kyetuba twogera waggulu ne wansi jukira tulina waggulu ne wansi kati wansi downstairs tuyitawo tahat waggulu folk stairs upstairs waggulu ne tuyitayo folk wansi tahad waggulu folk era bwekibeera tahad folk okitegeera wansi tahad waggulu folk tugenze ku kyawo ekirala awo bayinawo ekisenge kyabakazi eddiiro ly'abakazi n'eddiiro ly'abasajja kati weba bakugamba ery'abakazi bakugamba n'ekirisi halimu abakazi babayita halimu bakugamba n'ekirisi halimu ery'abasajja ne bakugamba n'ekirisi lijaalo oba ofuna n'ekirisi lijaalo basajja n'ekirisi halimu bakazi onfuna baby awo ebirala ogenda baba bongerako kolfa mama kolfa baba kolfa baby ndowooza kolfa nakikugambidda kolfa kisenge kati bongerako kolfa mama nekifuuka ekisenge kya mama kolfa baba nekifuuka ekisenge kya okay sorry for that wala bwanti abadde abisa tutemu awo speed katemi naye nkomye okwasi tukomye kukimu nkomye ku bisenge mbadde mbimaze kati tugende ku amadaala mu Luganda mu Luwalabu doloja nalabakakazanyo baali bakayita doloja amo bakaali kusanyu sajiridde buzanyo
madaala dolota tugenda ku ngoye katugenda okubawo kuba obusigadde bwangu nnyo engoye malabis zonna ngoye malabis ogende ku SCS ogimanyi bulungi SC tugiza mu Lwarabu nefuuka mukeivu nefuuka mukeivu omanyi we nasookera okujja byali bitawanya mukeivu ne microwave olabamu bifaanagana ne microwave ogimanyi microwave mukeivu ye S microwave eri erimuka micro eriko base ngiradde bangi mukeivu microwave tazabitegedde mukeivu S microwave tugende ku kirala engatto jasma oba kikaki jasma mpozi waliwo bino binyigi nababita shipship nyigi na shipship endala zonna oba haihiri oba tahali oba biki baziyita jasma waggulu downstairs and upstairs wansi bayitawo tahad waggulu fork down obanyibabeki down tahad fork ulira ombaka amagambe wansi tahad oba down wansi agenda byogera mu Luganda ekikola ozungu nalwo lutulemerako nnyo olulimba ate lunyiza ebiseera ebimu wansi wamma tahad waggulu fork tahad fork obutegera byembanjogera ekyuma ekyoza engoye enkasaala kwegamba obuntu obwiga buba bwangu nnyo ndowooza bonna bumazeyo mu nyumba tugenda kuzaako emotoka mu Luwarabu siyara piki tolina kyojagaza kuba tugenda girabako kubanga wanyini sigimanyi engeri gyotagenda gikoza tolina kyojagaza emotoka gye bayita siyara kyawe kiriwo ekirala tugende ndowooza dur obuzibu yenaka naye nerabira mu Luganda bagita bati wardrobe ngekyo ekindi emabega eba wardrobe durab kati kyekirala poze nga kugambye kuzinga awakugamba tabuke kuzinga tabuke teguwedde banange azinizinga tabuke tuba tubimazeyo pozi osobola okuteekawo vidiyo gyoyagala okuddako okulaba nga nkola osubscribinge olaikinga okomentinga sikulinako obuzibu yoyola kyona kyoyagala ogikolera kase tukawe ku YouTube olaba osobola ogiteeka wali n'owuliriza kuba siina wano ntinzanya firimu okitegeera sigamba nti bweri mu katuni bwogenda osuga osobola ogiteeka wali n'okola ebibyo omala n'oteekako like obitegeera kuba bintu byakuwuliriza buwuliriza naligambye nti bintu bya mutima n'ebintu bya mutwe bintu byamatu kyonna kyoyagala kyokola naye nga mbagala nnyo bane mundaze lova bagiyita lova yaman mundaze lova akakyalo kange nali nakasuulawo naye kati kagenda kakula kansanyusiza ensonga kinangende musanyifu azini happy genda funawo omusawo anzije ku luzungu mbere nga njogera Luganda lwokka okitegeera mani genda kuba munakayimba mbere nga njogera Luganda lwokka naye nga mbagala nnyo subscribing osobola sharingirako nemikwano gyona bagamba waliyo kakyalo digeti namba 256 tukola ensobi ogenda mugenzi lutekako subscribe yondiga akade kuba kati ngenda kuba nga ntekayo vidiyo buli kisinzira kumanyi ndagane kati mundaze machuwa channel yange nesanyusize engeri gyekulamu is growing as in growing in bad braka's voice GLO nyo nenga mbagala nyo banange keep subscribing liking commenting sharing buli kyagala okukola video gyenzirako okukola tegisibwa agenda kubeera ku bintu betufaanaganya mu Luganda nga tubyogera ne mu Luzungu ne mu Luganda nga tubyogera ne mu Luwarabu ebitegeera mani byebyo tugenda okubeerako naye nga mbagala nnyo mweyongere kusubscribinga likinga commentinga tekijja kukeesa bubiri I love you peace yo
Peace yo. Peace yo. Peace yo. Peace.